Okay, tuli ku Uganda Lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugobera mikono gyaffe. As usual ebeera Celebrity Wednesday wano ku Fame Lounge wetumeetingira aba celebrities baffe abakabi. Eno night hosted by MC Cuts n'omukyala Alicia Chick Boss Lady. How are you doing? I'm good, how are you? You welcome again on Uganda Lifestyle. Thank you so much. Okay. This Wednesday on this edition of the Celebrity Night, whom are we expecting here today? I'm expecting Fefe Busi, Chosen Blood, and the lady here. Yes. Okay. Hello Shamike. Hello dear. Kiri kitya? Kiri okay. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo nga nsanyusa nnyo okuddamu ne nkulabako. Nondabako? Nga bulijjo nze wobeera wembeera. Amina. Okay. Leero tukisuubiremu ki olw'okuva mu ggwe? Pardon? Kunaye tukusuubiremu ki okuva mu ggwe leero? Byonna performance, nyimba za kabi, collab empya, trumpet gye nakoze ne Andre. Okay. Yeah, yeriwo kasaawa zino. Okay. Yeah. Oyo Shamike okuva mu Cuts Music. Hello man. Yeah, hello. Oli otya ssebo? This is the Papa Check. Amannya go? Bomba Music. Bomba Music. Okuva mu Cuts Music? No, ndi producer. Oli producer owa Cuts Music? Yeah, man. Tukwaniriza nnyo ku kiro kino. Kambuze ku bakyala bamyufu nga bano abali wano. Hello. Hello. How are you doing? I'm good. How are you doing? What's your name? Nicole. Nicole. Yeah. You've been invited here as who? Sorry? You've been invited here as who? The Queen Bee's UJ. And we host here, me and my co-host, we host here every Friday, Login Friday. We are the host of Login Friday, yeah. We're having also special visitors from Login Friday. Hello, madam. Hello. What's your name? Charity. You're live on Uganda Lifestyle. I'm a host. And you're on host on a Friday? Yeah, I host every Friday here at Fame, Login Friday. Okay. Okay, you're welcome. Hello, Sebo. Yes. Amanyo gotata. Victor Ruz. Bakutya Ruz, okola ngani wano? Amanda Cuts Music. Under Cuts Music. Yeah. Mwena tubaniza nnyo ku kiro kino. Welcome. Ladies and gentlemen, onobana omwana bamita Ruz from Silence the Cuts Music mumulaba muto naye byagenda okuyimba si by'abaana bato. Ono mwana ali crazy talented. Tugenda kusooka tubawa oluyimba introducing tugenda bawa oluyimba twalukoze ne Bomba. Tuyasooka tubawe kolabo. Ruz, Instagram, Facebook, Twitter. He is the new generation. We coming ahead. Bakoze oluyimba ne Shamike, man. Who's the host? Mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Bosi yennyini abadde akikuttemu nga tugeza okuba nga tunyumira pate. Bwetyo bwebeera wano ku Fame Lounge every Wednesday wetumeetingira aba celebrities baffe. We're expecting Fefe Busi tonight and Chosen Blood. Bagenda kuba nga batuwaamu kye batuwaamu. Okay, as usual, every celebrity, meet celebrity night wano ku Fame Lounge. Kusisikanya Fefe Busi. Yeah. Okambaki. Alikiri ya brother che. Oli bulungi. Anti bagala Fefe Busi. Bagala Fefe. Oloza basi bagala nnyo Fefe. Kuba kulukuta ebyakabe abina. Tukwaniza nnyo wano. Okay, ekyali Meet Celebrity Wednesday wano ku Fame Lounge. Agamba ki Chosen Blood? Steady man, steady nnyo. Tukwaniza nnyo ku night yaffe. Sanyusa okubeera omwana mwebale tegeka mwebale twagala. Anti yitayo ndabeko. Anti yitayo ndabeko MC Cuts ekintu kyaffe eky'Abannayuganda. Abantu baffe abali wano bakusuubiremu kyo kiro ky'olwaleero. Mwana just era batusuubiremu okwo interactingamu nabo. Omanyi monna nga bantu babeerayo nga batwagala nga batulaga love naye nga tulwawo funa moment bweziti ne tuinteractingamu nabo. Banyumizaamu ku mboozi ekuwadako. Tugenda kunyumya nabo bajja kunyumiza. How do you feel being here? Man, it's a big blessing. It shows unity. It shows love for the Ugandan music. It shows support for each other. MCs like us, artists coming together for the same cause, that's music. Ekigambo kimeri omukyalo Alicia Chick Boss Lady. Yeah, Alicia the Boss Lady, man. These are the beba partner betubadde twetaaga mulimu bwe guti okugwongerayo mu maaso because alina part gya playing nange nina gye playing. Fefe Busi, akasati keeko. Yo, okay. Kunyumidde. Iko amaanyi. Ekigambo kimu ky'obagamba Alicia. Yo, kyenyinza omugamba baagala Fefe Busi ate naye ayagala Fefe Busi era muwabuwi big up. Okay. Ogenda kwambala kala ki? Wanji? Ogenda kwambala kala ki? Ready. Yo. Ate olwabiba power.
okitegedde byebyo bigenda maaso wano ku Meet Celebrity Wednesday wano wenyini ku Fame Lounge show etegekebwa bannaffe Cats Music n'omukulu Alicia Boss Chick Lady bwebityo ebigenda. Thank you.